Okay. Ringanda na budomu kitiki. Ozo kokuzabu segala kubona izinga presence ya kwano gwafe. Muntu mukuru nnyo gyendi. Bulijjo mwagala n'omulengera bulengezi. Naye nebaza Mukama. Saawa zino y'omu ku best friend wa mukwano gwange. Mukyala Kulifiga amapango. Sanyise nnyo. Abasinga bamanyi ng'omufumbo. Obufumbo bwaggwawo. Embeera gye sijja kunyuma. Naye olwaleero akaseera akanene nnyo ofunye omukisa. Bange etabadde paakunya. Bange ebadde eryewala ennyo okutambula mu stress ze mbaddemu emasinkanira mukwano gwange gwenjagala okulaga ensi yonna obulamu bwange ebbanga lyange Mukama lyakyampaddde asookedde mbaawo sisibangako muntu mpeta badde awasa oba awoowa n'ebirala naye siwangako muntu olunaku lwa space jakutegeeza mwenna abazze wano okubaawo ng'abajulizi n'abamu abanaabiraba temunaabirabira avale omukisa okubategeeza nti nga nze Alhaji Dr. Sadam Rashid Lukwago olunaku lwa leero njagala okuteekako mukwano gwange gano mukwano gwange ono Karin kebayita nkusibiddeawo bwe mmotoka ngenda ku paakinga n'emipiira ngiggyeko si kusikandi break yokka era kambategeeze nti Sharon amaka ge muteekamu we ngenda okuwummulira obukadde bwange mukaddiiremu mikwano gya Sharon ab'eŋŋanda n'ab'emikwano munzikirize nti wendigwa Sharon waaligwa we bagenda okunziika nga ge mazima Sharon we bagenda omuziika temugenda mutwala mbeegayiridde ekyo mukikkirize ku lw'abaana baffe be tugenda okuzaala nga bwe mumulaba wano njagala babeere nga batulabirako awo n'olwekyo nsaba nzikirizibwe nteebwe omukisa abalabi mwenna abatuwuliza ne gye muli yonna nsabe mukwano gwange ndaba oba anakkiriza bane munsabireko mukyala wa mukwano gwange Sharon Namumba okkiriza nkutegeka akaweta kano akankusibidde awo. Will you marry me, baby? Yes. Wakati engalo nkalu banna kuli kantu nakamu nze akataddeko tebayavaayo n'agamba mu Sharon wa mulala omukono mukalu mugulabe yenza akataddeko era siyongerako mukazi mulala Banag njogerechi ndekechi barange nsanyuse ab'emikwano abazze tusanyuse okubalaba mwenna abali wano ku lwaffe fembi
kitegeera nyongeza do nsanyisa okubalaba ab'emikwano ab'eŋŋanda mwena bali wano ku lwaffe olwaleero luno omwami wange neyanza dokita njogera ekindeke kisanyu lyerere naye neyanza bannange neyanza egesitaati balange ntuusa bagamba kino banjulira omwami wange Alhaji Sadam Rashid Lukwago bannange antaddeko akaweta tewabaddeyo kompeta nno bannange neyanza mwena abazze paka ku lunaku olwo lwe tunaabagamba lwe mugenda okujja muwerekereko ewaffe mu bitiibwa ebingi kwendonze mu bangi tugenda kubabuulira kati nze Shalwa sinze Sharon temwina mabega gomutya Sharon tuyitiremu singa Ghetto King bino abiwulira abadde bba wange Ghetto King tagendanga kwewaffe kukyala segwe toli mukwano wali olabyeko omukolo gwonna oguli ewaffe nti gwage teguliyo ate era tanyambazangako mpeta oli abadde mukwano gwange mbalina basatu oyo si bbaawo okuba ekitegeeza nti gundi bbaawe bampeta just oyinza okuzaala mukyaliwo oba mukwano gwo nogendako mubazadde teyagenda anyway ebyo si nnyo kyebava baguye empeta ng'omusajja omusiraamu n'ogiteeka kwadde tekikolebwa abasiraamu totta leero n'olinze enkya ate Haji ekirala tanzijje mu maka ga Ghetto King Haji namusinkana twasinkanira Dubai nga sikyali na Ghetto King badde sikyali naye oba byekumusiba byakunyiiza ebintu by'okumusiba nali navaayo dde era buli omu yenna akimanyi nti nali nayawukana dda naye ebintu by'okumusiba nali ndwanira taata w'abaana bange nga saagala abeere mu kkomera kuba tetulina buzibu simuwalana taata w'abaana bange kitegeeza aba mukwano gwange kati aba abaana bali kasooke Haji DNA yakutabula n'omukyalo oli omweru ennyo DNA eyo yalinga emmandiso y'okubaako bye neetegereza so bwe nabaako bye neetegereza era nkyalina bye neetegereza ebirala ddala mu DNA ezo kubanga DNA we zaalabika ate ebyaddako awo byali birala obijjukira bulungi n'amawulire twali tulwana n'amalwane lwakigafulumye n'olwekyo bingi besijja kuteeka mu kamera saagala nnyo kusoggola bya munda ekyagenderedde ensonga eno ebeewo ate ebeere mu mawulire kuleka bakyala bange babeere free bakyala bange babere nga beetaaya muleke basanga eyo mubatambulizeeko kamera nga bakola bintu byabwe baagala so n'olwekyo saagala kuyingira nnyo kunyonnyola kyonna kiri naye nga tubadde nze emyaka 20 ndi mu kkomera lya laavu nga ngezaako kupuluvinga bakyala bange nti mmwe mwekka kati nateereddwa biki ebyo ebibadde byoyita ekkomera mu myaka 2 ekkomera mulaavu obimanyi naawe mu maka mubeeramu okufugiriza tekuba kufuga naye gwe oba oyagala kulaga munno nti abeere confident tewaliyo balala naye ate yakikozesa nga advantage oluusi n'ayisaamu ebirala n'olwekyo eryo nze nditwalanga kukomera kufuga muntu kumukwata n'abanga atategeera byakola kati ffe abantu abasinga temutumanyi bizibu bye tuyitamu naddala ffe abantu bemulowooza tuli bamanyi ate tuli bagagga tulogezaako okuyingiza okubaako kye wennyonnyolako ate oba otakulabira n'ekyo tetutera kwagala nnyo ku ekyo kyali tukireke sebya kyenjagala okutegeeza omusajja yena nga takyalangako waffe tanyambazangako kaweta bannange togeza n'osala togeza n'ogamba nti noyogera ku erinnya Sharon tekyali lyange nyumya ku Sharon eve ku Shalwa wa Haji Neravu ey'emyezi emitono bweti emyezi okakasa gye emyezi ena ssebo ati laavu y'emyezi ena nga nnyingi laavu ddala laavu enyuma okugenda mu akajanja ng'etandika oba musiba mukwano gwa nsibuko ya mukwano oba omusingi gwaffe ne batutuukira ne mukyankalanamu mujjukira kiri ekyemabega ne mulenyuwalinga abagamba eti engine tears mubawa bubaka bali ku byabwe tetugenda kweyagala mpaka